mu wiki ewedde nabategeeza nti Kaloli Charles Peter Mayinga Wasanya Namuzinda yatandika okuteeka ensowole z'abajjajjaffe mbika ebyenjawulo okuba nti ateekayo abakulu b'ebika abatakwatagana bulombolombo na nnono bwa bika ebyo. Era ng'omuntu gwe yasembayo okuteekawo gwe yafuula Ssaabataka ate ng'abadde ayina ekika kye yamuteebekamu n'amugamba nti ye jjajja w'ekika ekyo abazzukulu kye baagaana. Naye nno nga baga nti abangi tebakyawa omu information efuluma aba amawulire gafuluma ne gatambula. Njala kubagamba bwe nti omwami ono gwe baafuula omutaka Katikiro Charles Peter Mayinga Wasanya Namuzinda gwe yafuuka kati gwe yafuula Ssaabataka omusajja ono naye nsowole. Mu ngeri gye bayinza okukolamu okutandika okutyobola ekitiibwa kya Buganda n'abazzukulu okukyamya ebika n'okubisaanyaawo. Dira oteeke omutaka oba jjajja w'ekika nga si ye mutuufu ali mu kika ekyo, ekika kigenda kusaanawo kitya? Nti kasita abazzukulu beeyawulamu, abamu nga bawakana, abalala nga bawagira, olwo ekika omaze kisaanyaawo. Kasita osaanyaawo ekika kitegeeza n'ennono zijja kuba tezikyakwatagana. Jjukira ebika birina obuvo n'obuddo. Abazzukulu bonna gye bagenda ne batandika okukola ku nsonga zaabwe ezibakwatako ng'Abaganda. Kati singa abazzukulu banaagenda mu ofiisi z'ebyekika oba ku butaka bw'ekika ng'aliyo nsowole, nkulayira teri nsonga n'emu egenda kukolebwa. Kati ye ono omusajja Namuzinda Wasanya Kaloli Charles Peter Mayinga akola ebintu bino okuteeka ensowole mu bika bino okuba nti ayawulamu Abaganda, abaana n'abazzukulu mu bika ebyo bibe nga tebikyakwatagana. Awo ye aba akola. Kubanga bwe mweyawulamu kiba kitegeeza temulina kigenda maaso, era niye mwangu nnyo okujja okuyita wano okukola ky'abayagala mu kika ekyo. Njala bategeeza bwe muti tewali kika mu Buganda kitayina nsibuko era kitayina ttaka. Kati kyanguyira nnyo Namuzinda Kaloli Charles Peter Mayinga okujja okukozesa enjawukana eri mbazzukulu n'abaana b'ebika ebyo okweyambisa ensowole gy'abatadde bajja baasizeeyo okugenda okutunda ebikalu eby'ebika ebyo, gamba ng'ettaka, gamba n'okusaanyaawo obulombolombo n'ennono bw'ekika ekyo. Era mbirabye bingi nnyo ebikanga amaka gaabyo bagasendeddwa, amataka gatundiddwa, nga Kaloli Charles Peter Mayinga yamanya ddala ekikangera kisensera bwe nti kasita malo kyawulamu ng'ataddemu ensowole. Kiba kitegeeza nze ngenda kukola kye njagala. Kati njagala genda ku mwami ono oba gwe baateeka ku kika gwe bayita Namwama. Ekisookera ddala information gye nakuŋŋaanyiza n'okunoonyereza kwe nakuŋŋaanyiza kundaga bwe kuti nti omutaka ono gwe baateekawo nti yakulira ekika ky'abekkobe bano, omusajja ono si mutuufu. Olw'ensonga bo abantu abaana abenda n'abaana abaana b'ekkobe baga nti no sorry I beg your pardon, abazzukulu bo ab'ekika ekyo bagamba nti ono Namwama si mutuufu. Olw'ensonga balina ensonga zaabwe enneekusifu ze ziruwa ze njagala mbanjulire. Bakugamba nti Namwama ono okumanya nsowole nti ne wennyini wasibuka wagamba wasibuka mu byafa bya Buganda teri Namwama yali asibuse ensangi. Bakugamba Namwama yenna asibuka buwama. Kati wano wazzeho okubagana empaka olw'ensonga nti abazzukulu abasinga obungi bakugamba nti bwe kibanga bwe kityo bwe kiri tetugenda kukkiriziganya bigenda kuva mu nsale oba mu nsale no kuba baajawula dda ne baga tetugenda kukkiriziganya na nsala ya Katikiro gye yasazeewo okuba nti atuwa jjajjaffe omukyamu atajja mu kika kino. So njala bategeeza babazzukulu bagamba nti bo jjajjabwe gwe bamanyi ow'ekika kino asibuka bawama, era bonna bajjajja bali bajja kukulembera ekika kino basibuka bawama. Ono w'ensangi tebamumanyanga nako era tebamumanyi. Gwe bakugambira nti ono mu nsowole era naye mufere nga mukama we yamusigayo. Ngenze maaso bongera bakugamba nti gye buvuddewo katono kubanga ono omwami tazze leero bwe baleeta omuntu bamuleeta iwerako okumuleeta nga bamuteeseteese okuba nti agenda okukola emirimu gya Kaloli Charles Peter Mayinga. Bakugamba Namwama ono bagezaako nnyo mu biseera ebisinga obungi ku myolese gibadde mu Bwakabaka bwa Buganda ddala mu Lubiri Mmengo okumusembeza aliraane ekyo kye bandirowoozezza nti abeere ku mwaliiro okuba nti Ssaabasajja Kabaka amulaba era amulikogonayizinga naye ne kigaana kitya. Mu mwoleso ogumu gye buvuddewo katono Namwama ono yalabikira ku mudaala gw'ab'ekika ng'agezaako nnyo okweteekawo
omutanda asobole omulaba wepo amukkirize nti ye namwama mutuufu. Nyola okuba nti abazzukulu abali ku mudaala ogwo bakozesa obukujjukujjo obw'enjawulo ne bagamba nedda tetujja kukkiriza omusajja eyita omutaka oyeyita jjajjaffe ow'ekika ow'ensoole okulira nadda okwesembereza omutaka oba Ssaabasajja Kabaka amukwate mu ngalo oba amukkirise n'okusayininga mu kitabo ky'ekika ye kye yalina ekyokubiri ekitali kituufu. Olw'okuba nti Ssaabasajja abeera n'abantu be batambudde nabo abamanyi ensonga baalemesa omusajja ono okuba nti atuukirira Ssaabasajja n'okusayininga mu kitabo, era amangu ago baatuuka ku mudaala guno balemesa omwami ono okuba nti Ssaabasajja Kabaka amulamusaako n'okusayininga mu kitabo, ne baleeta omutaka omutuufu eyaliwo oba jjajja omutuufu w'ekika era Ssaabasajja n'asayininga mu kitabo ekyali ekituufu. Okuva ku olwo bano abantu batandika okulondoola omusajja ono okumutuusa we batuuse okuba nti bamulese Mayiga amutuuse watuuka okumufuula nti ye jjajja w'ekika kino ng'ate ekituufu kiri nti si ye jjajja w'ekika kino. So njala tegeeza Carol Charles Peter Mayiga nti abazzukulu ba Buganda baba beemanyi ate bamanyi ekyokukola. Omwami ono tebamumanyi era ebikolwa byonna ebikolebwa obikola mu bumenyi bw'amateeka kuba bo tebakola ki tebamumanyi. Era ojja kusemba nakyo ng'oyawuddemu ekika olw'ensonga bo tebamumanyi. Bakugamba jjajjaabwe gwe bamanyi asibuka buwama ono gwe waleese w'ensangi tekibangayo era tebikwatagana. Ngenze mu maaso.